kansubire nti nno mwasibye bulungi abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Yes, mujabaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Kansubire nti nno buli kimu kitambulira ddala bulungi. Basasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe, nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze emirembe agiramuze kisagumye emitima abaako ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Amannya Omumbejja Aisha Nasolo buteevu mantuuse n'okubeera nga ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kinkusaba kiri kimu subscribing ate kaakakadde tojja kubeera nga ate wejjusa. Munange ebigenda mu maaso n'okubeera nga ate bitambula bye bya Fresh Daddy. Nno omwana muwala yavuddeyo n'agamba nti munaye Fresh Daddy yamukuluusanya, yagenda munnange n'amwekakaatikako era bw'atyo munnange n'amwemalirako eggoga. Kati nno munnange wetuukidde essaawa ya leero nga bibuzaabuza yadde ng'oba oliawo tuwunzikidde olunaku nga tusobodde oba oliawo okutegeera amazima, naye ng'abamu kati babibuusabuusa, abamu bagamba bituufu, naye nga mukwano gwe ogenda kuba onteera komenti wansi awo mu comment section gw'otubuulire ki ky'olowooza ku nsonga zineeno. Munnange omuwala yavuddeyo bw'atyo ng'alumiriza Fresh Daddy okubeera nga yamwekakaatikako era bw'atyo n'atuleetera n'obujulizi kwegamba waliwo ka recording ke yali yakola bw'atyo nga ayogera ne Fresh Daddy ng'era bakkaanya butya bwe bagenda okubeera nga ate bakola ki, bakwasaganyamu ensonga zaabwe. Fresh Daddy n'avaayo ne yeegaana ensonga ezo era wayiseewo akaseera katono nnyo n'omuwala n'avaayo ng'ensonga agamba nti munnange byabadde bya bulimba bo just babadde banoonya kye tuyita vibe mu lulimi olwangungu olw'ennaku zino. Wabula ate era wayiseewo mbale omuwala ono n'avaayo bambi n'ayogera n'agamba nti ekituufu ebyo yabyogeredde ku mudumu gwa mmundu. Bamusuubiza nti senga takyusa mu statement ze munnange bagenda kumutera mbu kwabo kwabaddeko ne 14 kebo ng'ongerawo ogenda okubeera ng'ate owulira obutambi buno. Era omuwala n'akakasa nti munnange ebyo byabadde bituufu, biri byayogedde nti byabadde bikyamu, yabyogedde olw'ensonga nti munnange bamugambye oba oliawo bayinza okubeera ng'ate bamutuusaako obuzibu. So munnange we tutuukidde essaawa eno yennyini nga ye omukulu ono Fresh Daddy naye bw'atyo yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook bw'atyo n'ategeeza mbu ng'ebintu bino bwe bitali bituufu era mbu ye muzadde tasobola kubeera ng'ate akola ekintu ekifaanaganako weekiti. Wabula yo poliisi yatandise dda okubeera nga ekola ogwayo ogw'okunoonyereza ku nsonga zino erabewa ate munnange gye binaggweera. Wabula ate munnange tubadde tukyali awo era amawulire amalala ag'ennaku ge tufunye nga waliwo bambi n'enkuba kyeyalaajana mbu waliwo omuvubuka ayitibwa Umaru naye munnange mbu abadde ng'amaze ebbanga ng'amwekakaatikako wabula yamusiize n'obulwadde. Ekituufu kiri tayawudde Umaru kikuba bawumaru bangi balinga bijanjaalo era ffenna kye tukyebuuza, naye ng'era tusuubira nti mu bwangu ddala Umaru oyo naye wanaaba ategerekese, naye emikolo gijja kuba butereevu gimukolebwako. Genda kuba nkulekerako obutambi buno gende maaso n'okubeera ng'ate obwekanya, wabula mwenna bannaye abasajja balina omuze gw'okwekakaatika ku baana abawala bannange mukomye omuze ogwo. Omwana ayogera naye bulungi ate era olaba mwana muto nga mutuufu omuzaala sinakindi nga mwana muto stiru bujje bannange omwana mwesonyiwa abakazi gye bali bangi ne bamalaya gye bali abeetunda genda kwabo leka omwana w'abendito kwa tomwononera future. Honestly temwononera abaana b'abannammwe future kubisamu akafaananyi ng'oyo omwana gwe wekakaatikako yewwe gwe bononedde future. So ekyo kyokka wekiteeka mu bwongo kijja kumala okubeera ng'omanya ekituufu munaye ky'olina okukola. Naye nga ngenda kuba nkusiibula essaawa eno yennyini. Goodbye for now. Subscribing awo oba tonaba teekako akadde liking a video naye ng'ekisinga obukulu toseetuka. Goodbye for now. Kubanga olikalu byambeera nkulabye nga toli happy ate nga neetaaga simayiro ng'ekyo ky'okoze. Alright. Then I can go there. Can I go on the wait for you? Aye. Can I come wait for you? Tulesayina yadde ekikumi kya transport bw'ogamba olungi. Nkugambye ennone n'ofuna ekyekwasa. Nkugambye ejjo ennone ne weekwasa simanya ng'ate emmotoka baagitutte. Kati wenziganya kusanga naye. Aga Katonda mugula emmotoka teri ondi waka. Kale waliwo omwana gye yagenza okukola vidiyo
tebagazeeyo ggulu kati nze nabadde nina pulogulaamu nabijjangu sirina sente kola bwoti ate okinkoze nondaga kwesiyo katonzize busi nomanya you are so beautiful ngira Mbusega ne tusanga ka garden akamu saga nayingira mu garden kuba nali manyi tugenda tulako wabweru kunyumyamu twayingira nasasula room oyasasula room nangamba tugende mu room nembuuza tugenda kukolayo ki nangamba yayagala kuwummulamu oyangamba nti ayagala kuwummulamu nemugamba nze kansigala nangamba ayingira kijja kukola ki kijja labika bubi enyingira wenayingira oyaggalawo nangamba ajjamu engoye mugambe nabatuuka ye obatuuka mu garden yakutuusizza ku room kusasula room oba amasoka kunywamu byakunywa etwatuuka ku garden tewali kyetwakola kirala nasooka nava mu motoka nangamba sigala nasasula room mu kusasula room najja nanzigulira nangamba tugende tuba tuyingirawe bati nemubuuza tugenda kukola ki nangamba ye ayagala kuwummulamu oyangamba nti ayagala kuwummulamu nengenda awummulemu eyatuukayo munda nalookinga oluggi nangamba nzijjemu engoye eyangamba okugjamu engoye nemubuuza ate nga nzijjamu zaaki nangamba ajjamu engoye wangambye yagala kumbeera emaneja awo ate oyagala kuyimba nange nemugamba byonna mbyagala naye ne fresh kid we yali afuuka sita teyasooka kumala kujjamu ngoye nga nze wokingambi nangamba kati kola kyenkugambye oba oyagala nfuuke manejaawo neŋŋaana era nanzijjamu engoye nanyigira ku kitanda n'amaliriza bye yali akoze naggula ruumu netufuluma eyagula ruumu netufuluma tetwaddamu kwogera nanvuga mpaka ku kikuba ekyambuka ewasobbe eyamvuga mpaka ku kikuba ekyambuka ewasobbe nali nvaamu nampa omutwalo naŋŋamba genda nja kuteerako ssente okole kudiyo meka emitwalo 2 yagakuwa teyagamba era saddamu kwogera naye mpaka ennaku 3 eziisewo emabega yayogerako nange naŋŋamba ngende musisinkane ebusega we yali yansange we yali yantwa wala ekyoba okola okimanyi kangende wali olinya booda ngenda gisasula oba kasanvu oba meka kangende wali eri mumanya abantu baba ne fitina zaabwe ya bulijjo era nze fresh daddy tuli bamukwano tetulinaako buzibu waliwo ka vidiyo ketulaba nga weegaana abamawulire abakoze story kiri kitya soka otunyonyolemu ka vidiyo ako nga sinayingira byamawulire bampita fresh daddy oyo 14k yampita kuba ye nali simumanyi naŋŋamba tusisinkane wa amawulire netusisinkana ku hotel Ragland nensanga ng'ali ne fresh daddy era ne baŋŋamba ne bantwala ku sayidi y'ebinaabyo ne baŋŋamba ŋŋambe eggulire eryo fuwe sitakikola bajja kunzijawo nange nenkigamba era vidiyo endala tugenda gita nga 14k yasooka n'okuŋŋamba bye ŋŋenda okwogera wagenda wekka wagenda nani nagenda ne bro wange kuba twali tetumanyi 14k oyo kati vidiyo esinensi gibulire ntuufu oba si ntuufu gye baakata gye balaba si ntuufu nfu tuyingira mu Busega ne tusanga ka garden akamu saga nayingira mu garden kuba nali manyi tugenda tulako wabweru kunyumyamu netwayingira nasasula room
oyasasula rumu nangamba tugende murumu nemubuuza tugenda kukolayo ki nangamba ye ayagala kuwummulamu oyangamba nti ayagala kuwummulamu nemugamba nze kansigala nangamba ayingira kijja kukola ki kijja labika bubi nenyingira wenayingira oyaggalawo nangamba ajjamu engoye mugamba omwatuka mu gadeni yakutuusizza kulungi kusasula rumu oba amasoka kunywamu byabwe twatuuka ku gadeni tewali kyetwakola kirala yasooka nava mu motoka nangamba sigala nasasula rumu mu kusasula rumu najja nanzigulira nangamba tugende tuba tuyingirawe bati nemubuuza tugenda kukola ki nangamba ye ayagala kuwummulamu oyangamba nti ayagala kuwummulamu nengenda awummulemu eyatuukayo munda nalookinga oluggi nangamba nzijemu engoye oyangamba okugyamu engoye nemubuuza ate nga nzigyamu zaaki nangamba ajjamu engoye wangambye yagala kumbeera emaneja waate oyagala kuyimba naye nemugamba byonna mbyagala naye ne fresh kid yali afuuka sita teyasooka kumala kujjamu ngoye nga nze wokingambe nangamba kati kola kyenkugambye oba oyagala nfuuke manejawe neŋŋaana era nanzijjamu engoye nanyigira ku kitanda n'amaliriza bye yali akoze naggula ruumu netufuluma eyagula ruumu netufuluma tetwaddamu kwogera nanvuga mpaka ku kikuba ekyambuka ewasobe eyamvuga mpaka ku kikuba ekyambuka ewasobe nali nvaamu nampa omutwalo naŋŋamba genda nja kuteerako ssente okole kubiri meka emitwalo 2 yagakuwa teyagamba era saddamu kwogera naye paka ennaku 3 eziisewo emabega yayogerako nange naŋŋamba ngende musisinkane ebusega we yali yansange we yali yantwa wala ekyoba okola okimanyi kangende wali olinnya ebooda ngenda gisasula oba kasanvu oba meka kangende wali eri ku oka wali wetwatuulako webakolera vidiyo nkukuume osanga awo then musasule no bukoto netoyambuka eri waggulu ku katale oweterawo ku ssomero lya ndowooza okyajjukirawo ate naawe mwenna mmwe bamukati kyeki ekyo sente ze mwaŋŋamba si ze mwampa munsiriwaza busiriwaza yanekakati kangako nankozesa namala okukozesa nenfuna obulumi obuyitirivu nempulira ng'omuntu gwe bayiridde kamulali so kati sirina muntu mulala oyo yekka wumalu omutima gwange gwe gusibiddeko saayagala musajja mulala Dubai sirina musajja gwe nayezemu okwagala okujjako oyo yekka sirina mulala Umaru yayansiga ate sawa zino ne bwe munoonya simulaba Rita Umaru yayansiga obulwadde sirina musajja mulala gwe nayagala Umaru yeyatuusa kubuno obulumi obutagenda wona